N'olwekyo ensonga lwaki tulina okumwebaza. That's why we need to thank him. Y'ensonga lwaki tulina okuyimba n'okutendereza erinnya lye. That's why we need to sing for him praises. Oyo ali waggulu ennyo. The Most High. Kubanga mukulu. Because he's ayolesa ekisa n'obwesigwa. He normally spreads his grace in trustworthy. Buli kadde ng'afaayo gye tuli. In every moment he's caring to us. Kyava atugamba Dawudi nti n'ebivuga. That's why he says even instruments. Ekiyina enkobe 10. With 10 strings. Ayogera ku ngalo zaffe. He's talking on our hands. Y'ensonga lwaki owulira abayimbi bano nga kuba Zikube, Zikube, Zikube. Yesu That's yebazibwe. why you normally hear the singer say, clap hands, clap hands, clap hands. Baba bakuyamba okuyimusa ekitiibwa kya Katonda. They are just helping you to raise the glory of God. N'enkobe 10. With 10 strings. Yesu yebazibwe nnyo. Ekivuga eky'enkobe 10. The instrument of 10 strings. Engalo zeezo. You are those very hands of yours. Zikubeebwa. You clap like the one of a timber. Bwe pa. Yesu yebazibwe nnyo. Ng'otendereza Katonda ng'omugulumiza. Praising God, glorifying him. Kubanga ye yazitonda era yakusobozesa okubeera ng'osobola ozikuba bwe pa. Because he is the one who created them. Bw'azikiza switch oba tokyayinza kuzikuba. If he switches off his switch, then you cannot clap hands. Naye ng'okyasobola. But since you are still able, muwe ekitiibwa. glorify him. N'eddoboozi ery'okusinza. With a voice of melody. Ery'ennanga okuva ewa Gerard. From Gerard with a keyboard or the harp. Enti kubanga gwe Mukama onsanyusizza n'omulimu gwo n'ajjagulizanga emirimu gy'emikono gyo. That for you, Lord, have made me glad through your works. I will triumphant in the works of your hands. Mukama buli muntu amusanyusa mu ngeri ye. God normally amazes everyone in his own. Mukama buli muntu amusanyusa mu ngeri gy'amusabamu. God amazes everyone the way he prayed. Mukama buli muntu amusanyusa ng'okusiima kwe bwe kuli.